ensonga z'omuwala Nalulwa Macaroni emyaka 15 agayibwa muganzi omugaga Brian White agayibwa okufiira makage nga bwe tukulaga AgatalikoNfuufu kaye olunaku olw'eggulu bazadde ba Nalulwama okuli kitawe Salongoto Omutyaba ne nnyina Nakazirwe Regina batutte omulambo gwa Nalulwa mu maka ga Brian White nga baagala bakwasizeeko by'okuzika ne bawakanya n'eky'omwana waabwe okufa omuliro. Sigadde mu ggwanga yennyini mwagamba omwana wange muyajjiridde n'owola by'obusirinza si Katulala minisita w'ensonga z'abaana avuka Balam Bagrahara avuddemu omwase ono asika kuvumirira ebikola ebyakoleddwa ku muwala ono kuvumirira n'okuvumirira etemu eryakoleddwa ku mwana omuwala yayokezeddwa mu maka ga Brian White bw'atasiba omuduumizi wa UPDF Jeno Muhoozi Kennedy wa Mitale okusooka bakwata abajjaasi abadde bakuuma wa Brian White olw'okubikirira ebikolwa ebikyamu by'abadde akola. Saba government security CDF ne komanda wa military okukwata aba military abataano abadde bakuuma Brian White mu maka ge babitere batubuulire kye kyabaddewo. Agabende kiba kyetagisa okubagoba ku mulimu kikolebwe. Abamilitale bonna ne komanda waabwe bonna bakwatibwe ojagyendagana kubagoba ku biro bagobwe tosobola kubeerawo nga bookya abantu oli n'abeera n'ebisabo ebitategereka okirayinizi mu bya bugagga. Ategeeza nti basaanye kumalira poliisi budde wabula bwe yeenyigidde mu bikolwa bino yeetaaga akwatibwe era avunaanibwe. Tulemera kumala budde bwa poliisi ni poliisi enoonyereza abamilitale abadde bakuuma geeti tebalina okukwatibwa babakwate batubulire babatuma kuma nyumba kuta abantu abatuma kukola. Tuwayiza n'aka Parliament mogera ku mbeera eno ebavumirira ebyabadde byatusisa abasirikale abakuuma omugaga Brian White okulemesa poliisi okwaza amaka ge. Era n'omwami oyo gwe bagamba nti omugenzi yafiiridde mu maka ge naye ensiso etegeere kye kyateekinga press bw'aba nga talina musango oba twala ekyakolebwa kibi buli omu akitegeere naye musango gumuveeko. Omwami byakagaba tukutrustinga yingira mu nsonga ezo banonereze oba omwana yafiiridde nga ekintu ekituufu kye kyamuse nakyo kitegeere abazadde babeere comfortable. Bano basaba abakulu mu poliisi okukola ekisoboka okunoonyereza ku nsonga eno okutuuka ku ntobo yaayo kisobozese famire ya Nalulwama okufuna obwenkanya. Njagala kusaba ab'ebyokwerinda okulaba nti omusango guno oba ekintu kyonna kyatuuse ku muwala ono ekibuulirizeko bulungi sakira tebe ennyumba y'omugenzi bafune justice. Yombako mu kyalo disitulikiti Shema Rosemary Nyakikongola asabye minisitule y'ekikula ky'abantu evene nkule nambulukufu okutaasa abakozi bawaka abatulugunyizibwa bakama baabwe. Abaana babatulugunya kankubulire ne maids balya eyo babatulugunya tebabawa mmere babakuba bakola ki kati n'olwekyo ebyo byonna ndowooza agenda yandivuddeyo ne poliisi twagamba nti omwana bw'aba agenda kukola mu nyumba eno babuwe buwandiiko kiki kyokola ani akutute akola ki sakyajati tebakutwala ne bakozesa kye baagala. Ono ewunyiriza okuba nti kino kizzeemu okugwa obwa Brian White nga Parliament yemu yamunoonyerezaako ku nsonga z'okubasenya abaana ab'obuwala. Ate jjukira nti n'ensonga zino waliwo bwe zaali zize mu Parliament wano komiti y'agenda n'ebiyingiramu eby'okutoboola eddembe ly'abantu. Fred Kajobe yakusakidde gwe ku Bukedde TV. Teeka naye wa muzeeyi nja kutuuka.